Omuyimbi Matovu Afiriddwa Mutabani we Mulangira Suuna ayagala Sanyuka TV emusasule biliyoni emu. Songa tomuyimbi Edilisa Musuza aka Kenzo yegase ku Spice Diana. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumira ku mukwano mangi ke tukuletedde olunaku olwaleero. Soko subscribing ku YouTube channel yaffe lekawo bakabwawo mu comment section ate era nyiga akadeka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Wonna wesinza okuba nti nno olaba mukwano oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Amawulire gannaku ge tufuna no ku Newspark channel. Omuyimbi wa Afiriddwa Band ayitibwa Matovu Afiriddwa Mutabani we. Amawulire gano munange egannaku mutabani we abadde ayitibwa Kasozi Beka Matovu avudde mu bulamu obw'ensi eno. Tujja kubeera nga tukutegeeza ebyokuziika kyekimuse byonna byonna ojja kubeera nga obitegeerera ddala bulungi naye nga twagala okusaasirako omuyimbi Matovu olw'okuba nti nno aviriddwako mutabani we. Mu mawulire amalala agatali malungi babaka ba parliament abasoba mu 5 wamu n'abakozi ba parliament munange abakomyewo okuva mu Arusha Tanzania munange bano bakebereddwa ne basangibwamu n'ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe COVID-19 ono omupya. Bwe bityo no mukwano bwebiri embeera bwetyo bweri era bano bali mu kufuna obujjanjabi nga munange balondoolwa Ministry y'ebyobulamu akosa n'abasawo ba parliament. Eyo no mukwano nga tuvuddeyo tugenzeeko mu lutalo lwa OS oba Mulangira Suuna ng'ali n'abasanyuka TV olwo nituba twogera ku Next Media munange Bizemu. Sanyuka TV eragiddwa ekitongole kino ekya UCC okuba nti nno bavaayo ne bamenyawo ebyo bye baayogera ku Mulangira Suuna. Banera babalagidde okuba nti nno bawa Omulangira Suuna obudde ku Sanyuka TV okuba nti nno mukwano avaayo abeerenga awa saidi ye. Bwe bityo nno bwe biri era waliwo ne ssente ezimu ezibasaliddwa nga ssente zino zibasaliddwa ekitongole kino ekya UCC. Era munange ng'oggyeko ziri ssente ezisaliddwa Sanyuka TV nga zibasaliddwa bannaffe aba UCC ate era munange n'Omulangira Suuna ayina ssente zayagala okuba nti no Sanyuka TV emusasula. Ono naavuddeyo n'abanga asaba 1 biliyoni zayagala okubeera nti no mukwano bamusasula olwa damages bano ze bateekawo oba ze bamuleetako. Bwe bityo no mukwano bwe biri ekiwandiiko nga bw'okiraba bw'ekityo bwe kiri era nga Omulangira Suuna asabye ssente ziwerera ddala biliyoni emu. Tujja kubeera nga tukubuulira ebinaaba bivuddeyo ssente zisasuliddwa oba nedda. Omulangira Suuna aleetedde okuba nti no awasaidye oba nedda. Abasanyuka TV mu Morning Express betonze oba nedda. Byonna byonna tujja kubeera nga tubikuleetera wano ku News Spark channel n'olwekyo gyekuumireko. Eyo no nga tuvuddeyo mukwano tugenzeko ew'omuyimbi Edilisa Musuza. Ono avuddeyo n'agamba nti ye yava ku awaadi ze Uganda oba bamuwadde oba tebamuwadde atasobola kubeera ng'avaayo okuba nti no anyiigira omuntu yenna. Ono agambye nti awaadi ze Uganda zaani akumanyi be bategeera obulungi bebawa. Ajjukira nti no si yasoose okuba nti naavaayo okucomplaininga oba okuba nti no kuba ebituli mu awards ze Uganda. Twalabako ne Spice Diana munange ng'avuddeyo n'agamba nti bano abategekedde awaadi mu weeks 2 nga tetubategedde bulungi. Ebyo byali bigambo bya Spice Diana. Kakati munange n'omuyimbi Edilisa Musuza aka Kenzo avuddeyo n'agamba nti awaadi ze Uganda zo si nyangu. Bw'ati bw'avuddeyo n'agamba katubeere nga tumukuwa obeere nti nno naawe omwewulirirako. Owekitegera bulungi ne wano mu Uganda waliwo awaadi. Nze ng'omuntu zembirivinga nti omulimu gwe zikola mukyama naye ate sijogera era nsirika lwa nsonga. I have no right. Omuntu wakerenkya n'ategeka ebintu yamanya bw'abigaba. Ati nze ntandikira okujja omuga nti wabigabye bubi muleka n'agenda maaso n'ebintu bye however much siri mu mativu. For example waliwo awaadi ezakavaawo nange bampaayo
ba ekikulu sikumpa ekikulu kola mulimu ki mutuufu kubaza siri mulungi omu. Why would you need to organize awards in 2 weeks? Weeks bili kuba abantu baako wakati baninze entandiko kayana really chibe kinga sense ebintu byani akumanya ebintu byaffe bya mwana wani somehow. Ate yo nga tuvudeyo munnange munnakatemba Sebbanga jukira nti yavaayo n'atendereza omuwala omu erabikira mu vidiyo ng'agamba nti gwayagala. N'avaayo n'amutendereza n'agamba nti yafunye ekyana ekirungi biki. Ate munnange ono teyakyuse. Oyinza n'okulowooza nti n'oluli eri yali mu komedi. Ono yavuddeyo ne yeetondera mukyala we, yavuddeyo ne yeetondera bafaani be, yavuddeyo ne yeetondera abasayidi y'omukyala n'agamba nti munnange byeyayogera abimenyeewo, byeyayogera tebyali bituufu, era ne yeetondera ne mukyala we ali waka n'agamba nti asaba amusonyiwe. Bwe bityo nno bwe biri, katubeere nga tukuwa Senga Sebbanga abeere anaawe owulira okwetonda kwe mukwano. Nsooka okwetondera mukyala wange olwaki kino, neneetondera abawagizi bange, famire yange, famire ya mukyala wange olw'ebigambo bye nayogera ebyali bitakwatagana. Andi n'omwana omuwala gwe nakwata naye TikTok ebintu bye tubeeramu eby'omukwano. Omuntu olina okuba nti omwagala ebyaddala. You feel okay being with him? Yeah, it's good. Mukyala wo wamugoba? Yali naye nga omanyi Mukama bwakusitula akuwa byonna liri ggulu liyiwa buliri. Nsaba kunsonyiwa abantu banvumye babaseeguya, naye nsinzira wano okuddamu bakakasa nti bannange sobola kuddamu kusamwasama na bigambo. Sebbanga ndi musajja ayeekuumye ebbanga lyonna. Wanze nabasanga ekkololo n'omukyala nga sinabatuukako nga namwekutte mu kiwato. Twali tukola kye bayita TikTok. Ebintu byakwokyezza bwokya oba omukazi wali tomwagala? Simwagalangako. Mukyala wo yakugamba atya nga abirabye ku lugambo? Mukyala yaŋŋamba musajja gwe oba kino kyonkoze abasajja muli bazibu. Ate ye omukubi w'ebikonde twogera ku Golola Moses avuddeyo n'agamba nti yeetegese nnyo okuba nti no amanaginga omuyimbi Shiba Kalungi. Jjukira nti twakwaka amawulire ne tukutegezanga omuyimbi Shiba Kalungi we yavudde mu team No Sleep. Bwe bityo nno mukwano bwe biri kaakati omukubi w'ebikonde Golola Moses agambye nti Shiba talina kuba nti yeeraliikirira asobola okuba nti amumanaginga. Atukuwe Golola Moses. Bangamye nti yavudde ewa Jeff Kiwa naye ekyo tekirina buzibu, nze ajje mu Golola promotion ngenda kumanaginga omwana oyo process by process. Nange siba naye kasa yavudde ewa Jeff. Omanyi kakati alina engeri gy'atyamu Jeff oyo. Manyi Jeff oyo? Jeff kiki? Jeff Kiwa. Kyendowooza nti kyenjagala okugamba Shiba Kalungi omwana waffe ow'ekawempe nti Mukama Katonda yamuwa talent, so ayongere kusaba Mukama Katonda asookaddemu ajjeko ewange tusabe Mukama Katonda asobole okubaako wamutadde. Of course Jeff Kiwa wamutuusizza weewo era tulowooza yeetaaga agende mu maaso, talina kudda mabega. Ensobi ezabadde akola eno nkimanyi agenda kuzitereeza n'oba ensobi zibadde ki. Omwana oyo tabanga Jeff Kiwa yasaba omwana oyo kolabo. Owagizebo? Gwe bwana gye woto kolabo. Ate ffe tuli b'ekawempe tuli kyekimu. Otebetambudde badde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel. Tujja kubeera nga tukuleetera amawulire amalala ge tunaba tufunyeewo, n'olwekyo sooka obeere ng'onyiga akade ka notification babeere nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Webale kuba nti n'ofiisa w'obudde bw'okozesa ne airtime wo okulaba amawulire gaffe.